Kakati buli lwogenda ku musawo nakugamba nti tuzze ekitambo kino ku bbali osobole okusamira lubaale. Nakugamba nti lubaale wammwe alimu ekitambo, lubaale wammwe alimu ekizikiza. N'atandika okujinga byonna by'ayagala, n'akubuulira byonna by'ayagala, kyaleetebwa mukazi, baakikusala busazi, baakikuloga bulozi. Olw'okuba ggwe tomanyi, buli mikolo gye mukola oyongera kweziika. Okitegedde? Ekitambo kisusse ku kumanya kw'omusawo Omuganda. Ekitambo tekinikisi zaakyo ziri waggulu ku z'omusawo Omuganda. Omusawo Omuganda aba yasamira busamizi nga bamukubira ngoma ne bamutuuza ku kiwu. Ayina waakoma mu bintu by'akola. Ekisooka aweebwa amaanyi ag'obuvumuzi aba avumula. Aweebwa amaanyi agasobola okuyita omuzimu gwa jjajjaawo, era aweebwa amaanyi agasobola okuyita lubaale, era aweebwa amaanyi agasobola okuwanga essabo, aweebwa amaanyi agasobola okuwanga ekifundikwa oba ensawo. Naye lwakuba omusawo Omuganda teyeepimira, waliwo ekitundutundu kya lubaale agatta obuzaale n'obutonzi. Ekyo ekitundutundu omusawo Omuganda yandibadde akugoba. Amaanyi gali g'alina gasobola bulungi nnyo okulambulula ewammwe ku kika. Era omusawo Omuganda asobola okutereeza ku kika bulungi, era amayembe asobola okugawanga, era essabo asobola oddizimba, era asobola okutuuza olukiiko n'ayita lubaale. Naye akakodyo we kali, omusawo ate bw'azuula nti lubaale ono agatta obutonzi, ewantu awo atayagala kusalirawo busalizi magezi. Okitegedde? Omusawo Omuganda ekizibu ky'alina tagoba mirimo. Okitegedde? Abasawo bakola, era abasawo balagula, era abasawo batereeza empewo. Naye empewo zirimu emitendera. Ekitambo buli lw'okizza ku bbali oba weeziise, ekitambo kye ki? Ekitambo naggambye kitaawo buli lwawasa nnyoko n'akuzaala n'ogirako omwana owookubiri. Ennyama eri eteenyenye, etayogera, etaliiko mikono wadde amaaso wadde omutwe, ate ne bagiyita omwana. Kyekitambo. Ekitambo kiva mu bwawalumbe, era ekitambo kikubwa abantu baajeema. Teri muntu yatondebwa nga musezi. Abasezi bonna baakubwa kitambo, baaweebwa maanyi, bwali bujeemu, kyali kikolimo muntu okutandika okusera. Ensonga lwaki omuntu obuwangwa gwe bukyayagala obanga ekika kye kikyamwagala, bw'atunula ku mufu atabuka. Abantu abamu tebaziika, aba alina ekitambo. Mu nnyumba mubaamu ekitambo. Buli otunula ku mufu oba olabye kabaka mu kamwa, oba olabye omufu mu kamwa. Omufu y'oli Sengalamidde ababanja mu kika Walumbe. Okitegedde? Ekitambo mu kika mwe kiri, buli mwana aliko ekitambo. Kyova olaba ng'omuntu atuddeko obuyinza n'abaana abalala era basobola okuloota abafu. Wadde ng'oli tatuddeko kabaka mu kika, era oli asobola okuloota omufu, era oli asobola okuloota entaana, bwe bityo, olw'ensonga nti buli mwana aba n'ekitambo. Ekitambo kiba mu nnyumba, bwe mutuula mukitereeza lumu. Kakati buli lwe muzza ekitambo ku bbali muba mweziise. Ekitambo nkibannyonnyodde. Ekituufu, omwana owookubiri omutadde ku kitooke, otambudde muwawa, empewo zikuliko, omwana owookubiri yafuga ono omwana azaaliddwa. Ekinyama kiri kye kifuga ono omwana gw'ozadde. Ekinyama kiri kituddemu ebyama by'ensi. Ekinyama kiri mukitadde ku kitooke okufugika kuziika. Oyo mufu. Okitegedde? Ekintu kiri mukitaddewo ku lwa Walumbe. Walumbe yalyanga abaana ba Nnambi. Ekikuteesa ekinyama kiri ku kitooke nti Walumbe buli lwanajja ng'ali ekyo. Eyo yennyama ye gy'omuwadde mu kifo ky'okulya eno ennyama ennamu gy'ozadde. Eri yennyama gy'alina okulyako, ono omwana asobole okukula. Omusezi atambulira ku ndagala, omusezi aliira ku ndagala, emizimu gituula ku ndagala, emizimu giriira ku ndagala. Sezzimu omukulu y'ani? Sezzimu omukulu ye Walumbe. Ate owulidde nti emizimu giriira ku ndagala. Kati ate mukama wajjo ye Walumbe ye sezzimu omukulu. Ku ndagala kwasinziira okulya omuntu. Bwe bakuziika
bakuziika mu lusuku bakubina ebyaleero nti babateeka mu limbo era ne limbo kyekimu kubeera babeera bakuleseeyo ebweru kuba tebakuziika mu nju era ne bwe mubeera mu limbo era mubeera mu ttaka nga lyetadde. Omusezi aliira ku ndagala. Omusezi yaani? Ye sezzimu omukulu. Sezzimu omukulu yaani? Ye Walumbe. Walumbe yaani? Nti omusamirira n'afuuka kabaka bulamu. Alina ekitundutundu mwabeerera nga musezi ng'ali abantu ali abaana. Ekinyama ky'otadde ku kitooke kye kisitula amaanyi g'obwa Walumbe oba amaanyi g'ekitambo. Mu kifo ky'okulya ono omwana gw'ozadde kirya kintu ky'owongayo, ye mwana ow'okubiri ky'owongayo. Oyo ye mulongo Kitooke yasitukiramu amaanyi g'omufu. Okitegedde? Ekitooke kwe kusitukira amaanyi g'otalaba. Muzadde abaana muli maka, baana batandise okugugumuka, baana batandise okukola ki? Magiki ava bweru. Okitegedde? Era singa ogenda mu maaso n'obujeemu ng'olina ebintu ebikweyoleka tobikola. Ebintu bikweyoleka, oloota ebintuntu ebyenjawulo, bakubuulidde lubaale tobikola, biki. Walumbe bw'amala okulya ennyama eyo gye wateeka ku kitooke n'agimalawo anona ggwe kubanga ogaanye okumanya ekyokukola. Ennyama eri kye kisonyiwo gy'oli ye mulongo oli ow'okubiri. Omulongo ow'okubiri gw'otadde ku kitooke sayidi endala oba mu kkoowa eddala yeebeera ennyama ya Walumbe. Gy'abeera alyako ggwe okkuleka okuwangaala naye ng'otegedde by'olina okukola. Buli lwe bikulema ava ku nnyama eri n'anona ggwe. Mwegendereze ebintu bye muloota, mwegendereze ebintu ebibajjira ku mitwe, biina bibawa mubiteeke mu nkola. Ennyama eri ye ssaddaaka gy'oli. Abantu bonna ku nsi nnyama ya Walumbe. Abantu bonna ku nsi Walumbe yali balya. Abantu bonna ku nsi Walumbe yali batwala gy'abeera. Bw'ozaalibwa n'ennyama eri ye mwana ow'okubiri akuwolereza ewa Walumbe. Ye mwana ow'okubiri abeera puliida, looya. Ye mwana ow'okubiri akweyimirira osobole okukula. Buli lwe bakulaga ebintu, ate ndi bulaaya nkola, ate nkyakola, nkyanoonya kasente, ate obwana bwange bintu babindaga n'olaalika, luli emyaka gikuyitako biki. Ennyama eri eteeka wansi obweyimirize, Walumbe n'akulya. Ennyama eri yetuyamba okubeerawo, ennyama eri yetuyamba okukula. Mu kifo ky'okulya ennyama yo gw'omulamu, buli lwajja atuukira ku eryo ennyama. Era kyova olaba ng'omukazi bw'afiirwa bba addira akawale ke n'akatwala n'akolerako eddagala eddala n'akafugika ku kitooke ekya Nakitembe. Kuba ekitooke ekya Nakitembe kye kitooke ekikyala ye maama Nakitembe n'alaamiriza nti ssebo buli lw'onooyagalanga mukyala wo omusanganga wano. Okitegedde? Akawale akatwala n'akagatta ku mwana oli gwe yafugikawo mu buto. Omwana oli n'alaga Walumbe. Okitegedde? Kuba guno omuzimu bwe guba gujja gujjira mu bwa Walumbe oli yessezzimu nti mukyalawo ali wano. Omuzimu ne gulyoka guleka omukazi, omukazi ne yeetaya n'afumbirwa. Kati nno mulekeraawo okuzannyisa ekitooke. Ekitooke kikulu nnyo era kyova olaba nga muloota ebitooke ne muloota ensuku, n'oloota mu kirooto n'ogamba nenzigukira mu lusuku, nenzigukira ku bitooke, bikindabawo ebitooke, ensimba ebitooke. Ebitooke mubimanyi. Mutuukirize ebintu bye bagamba. Mulekeraawo okupaala n'abantu abagamba nti obuwangwa bubi. Mulekeraawo okupaala ne bye mutamanyi. Muddeeka, munoonyereze ku Lubaale, mumusome, mumuyige. Lubaale yafuuse wa kusoma. Kwe kuloota ng'ozzeeyo ku ssomero ne banno be wasomanga nabo. Oli mu kiraasi osoma, bakumaakinga ebigezo, bakuwadde lipooti, ogenze mu kibiina ekirala, n'oloota ng'oli ku senior 6, n'oloota ebitabo, n'oloota peeni,
oli ku ssomero n'oloota ebisaawe by'omupiira bakuyita ogende mu bifo ebirimu emisambwa otandike okusamba akapiira. Okusamba akapiira kwe kutandika okukola ku nsonga za lubaale, ekyo kye bayita ekisaawe wakati ng'oli muzannyi. Okitegedde? Buli omusawo lwakugaa tuzze ekitambo ku bbali oba ozza ku bbali omulongo ono ow'ekinyama, buli lw'omuzza ku bbali oba otabangudde ebintu bingi. Ekyo kye kitambo omusawo kyakebera mu mpiki n'alabawo ekiddugavu kyatategeera, n'alaba ekintu kyatategeera n'akugamba lubaale alimu ekitambo. Ekituufu ekintu ekyo ekyana ekyo ekyokubiri kye kikufuga ggwe omuntu omulya mmere, kye kikufuga. Era bw'obeerako emisambwa basobola okukubira engoma ne gigaana okujja, omusawo kyava kugamba nti oliko ekitambo, kuba ekintu kiri ekyana ekyokubiri kye kidda mu maaso g'emisambwa, kuba kye kikufuga. Kitegeeza n'ebikuliko kagibe emisambwa kye kiba kibifuga. Era lubaale tasobola kuyitawo, awo kye muva mukola emikolo gy'okwejinga n'omusawo nti muzza kitambo ku bbali. Ekyo ekintu kye kiriko ekkubo lyo ery'okufa, ky'ozaalibwa nakyo. Obuwangwa tebujja kuggwa wano, era lubaale tajja kuggwaawo. Busirusiru bw'abantu n'obubuyabuya obubaleetera okulowooza nti obuwangwa n'ennono bubi, tetuyina genda nabwo mu maaso ate nga be babuzaala. N'osanga oli nga mulokole naye ng'era azaala abaana n'azaalibwako owookubiri pumbaavu. Lwaki omulokole tagamba nti mu linnya lya Yesu ngoba omwana owookubiri mu nzaalo zange? Omulokole bw'aligoba omwana owookubiri mu nzaalo ze tulimanya nti kyasoma kye kituufu. Naye omulokole oba omusiraamu oba omukatuliki bw'aliba akyazaala omwana n'agirako omwana owookubiri, obwo bubuyabuya na bugwagwa. Buli lw'ozaala omwana oba ozadde ekintu ky'otalaba ekirala, era walumbe oba omuleese mu nnyumba, okuggyako ng'okuwasa mu kwesonyiwa. Nzize mbannyonnyola ekikwatagana ku mulongo oyo owookubiri. Kinyama, kifugikibwa, tekitegeera, tekyogera, tekiriiko mikono wadde amaaso, kyokka omuyise omwana. Kati osoberwa abantu, oli n'asinzira mu muzikiti n'agamba nti gundi atufuddeko walumbe amututte. Kyokka oyinza omubuuza nti kituufu walumbe gy'ali oba bigambo? Walumbe bw'amala otwekweka n'atudda mu butalabika lyasigala linnya, abalimanyi balimanyira nakati balyogera. Nosanga omukatuliki nti banne mbabikira gundi walumbe amututte. Walumbe omumanyi, mwasigala kyogerako bwogezi, kyasigalawo oba kyaggwaawo? Walumbe yaggwaawo oba waali? Era walumbe kituufu mu butalabika mwali? Era walumbe yaani? Era walumbe asinziira wa? Okimanyi nti w'oyimiridde waliwo walumbe, era w'oli walumbe waali? Okimanyi nti buli lw'oloota oluusi ebinnya ebirimu enzikiza, oloota ebinnya ebirimu amazzi, n'oloota entaana, n'oloota ttooyi, n'oloota envunyu, n'oloota abafu, n'oloota akisidenti, n'oloota abasezi nga bakugoba. Obadde okimanyi nti buli lwe weebaka mu nnyumba walumbe muba butoola ne bw'obeera musomi otya? Era obadde okimanyi nti ekitanda ky'osulako nsonda nnya? Era obadde okimanyi nti ennyumba nsonda nnya? Era obadde okimanyi nti omulyango gw'oyitamu nsonda nnya? Obadde okimanyi nti tosobola kudduka ku walumbe, buli wamu waliwo omutego gwe? Obadde okimanyi nti ne bw'osoma otya? Kale bw'oba osoma nnyo nga Yesu ye mutuufu, zimba ennyumba ya laawundi owone entaana, n'ekitanda okole kya laawundi. Buli kintu kyonna kwe tuwangaalira kya nsonda nnya. Ekitanda ky'osulako ekiro kyonna kya nsonda nnya. Ettooyi gy'ogendamu ya nsonda nnya. Ennyumba gy'owangaaliramu ya nsonda nnya. Omulyango gw'oyitamu bw'ofuluma bw'oyingira gwa nsonda nnya. Entaana mw'oliwunzikira ya nsonda nnya. Kati ate osoma otya n'ogamba nti ngoba walumbe? Kituufu omugoba, bw'oba omugoba lwaki ekitanda tokikyusa? Omulyango togukyusa ne guba gwa laawundi oba ga tulayango, oba ennyumba n'eba ya tulayango, n'ettooyi gy'ogendamu nga ya tulayango. Ennyanga za walumbe ziba za ssaako, era ttooyi esimibwa mu nsonda nnya ne mu ssaako ziba za ssaako.
nsonda nnya ye y'obusungu, ennyanga za walumbe zentaana. Olwota omusajja ali mu biddugavu, olwota abantu abakukozesa, olwota weegatta n'abakyala, olwota olinnya ensozi, olwota oli mu kisaawe kya mupiira, olwota abasezi bakugoba, olwota ovuga obugaali. Kyeki otudde n'onoonyereza ku bintu by'olota ku mutwe, biki ebibireetako? Onoogenda mu kyaki ne babiyita sitaani era ne babigobako? Kituufu banaabigobako ne bigenda ku mutwe bye bikweyoleka? Abantu babuyabuya nnyo, abantu baasiikirizibwa, abantu baggyibwa ku byabwe, naye abantu bakaaba. Omuntu okulokoka kuba kuyandayanda, anoonya mirembe. Yanoonya eno n'eri teyasobola kutereera, yatambula ku basawo aba buli ngeri teyasobola kutereera. Oluusi omulokole n'otamunenya, naye ate ne bwe bamusabira waliwo ebintu bye batasobola mumuggyako. Tosobola kuddira muntu n'omuggyako taata we ne nnyina. Tosobola kuddira muntu n'omuggyako bintu byamuzaala ne bimukuza ng'ate ggwe omulabye bukulu. Kati ate awo abantu bwe batatuwulidde kunoonyereza. Ekitambo kye kifuga omweso gw'omusawo Omuganda. Ekitambo, amaanyi g'omweso ku musawo Omuganda manafu nnyo 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 ku maanyi g'ekitambo. Amaanyi g'ekitambo mangi. Era omuntu bw'agenda ku musawo Omuganda ng'aliko empewo ya bulamu, omweso gw'omusawo Omuganda gutabanguka. Era ye tasobola kulaba bulamu amugamba oliko ekitambo. Okitegedde? Okuggyako ng'akulabyeko obubonero lwakugamba nti oliko bulamu. Ekitambo kye ki? Ekitambo kye kintu ekitambirirwa nga tokiraba. Ekitambo kye kintu ekitambirirwa nga tokiraba. Era kyova olaba nti abaminsani oba abakatuliki bwe baddira ositiya evviini ne bawanika waggulu, babeera mu kutambirira omukama gwe batalaba, era akabaani kabaawo nga kanyooka mu kooto kaabwe ak'enzikiriza eyo. Kye bayita ekitambiro kya mmisa. Ekitambiro kya mmisa kye kitambiro ekijjudde ekirimu n'okulya omugaati gwa Yesu oba omubiri gwa Yesu n'okunywa evviini. Kye kitambiro kya mmisa. Omusomesa by'asoma babiyita saaviisi kubanga kiba tekijjudde nti kitambiro kya mmisa. Kitambiro kya mmisa kye kirimu ekiweebwayo. Era omufaaza n'atuuka n'agamba nti guno gwe mubiri gwa Kristu. Okitegedde? Kye kitambiro kya mmisa kiva mu kigambo kitambo. Ekitambo kye kintu ky'otalaba ekitambirirwa. Era abaasooka okuteeka obuliga ku byoto, ekyo kye bayita okutambirira omukama. Okutambirira omukama kye kitambo. Ekitambo babalowoozesezza nti kibi, so nga ekitambo mpewo ya mu nju, era ekitambo mwe muva obwakabaka. Era obwakabaka mwe muva ekisiikirize ky'obwakabaka obw'oku nsi, ne mulyoka mulaba ba Ronald Muwenda Mutebi. Era kyova olaba ng'omuntu buli lwe yeebakawo aloota Mutebi, aloota ali naye, n'aloota Muwenda Mutebi, batambula bonna bakola batya. Wali otegeddeko nti lwaki oloota Mutebi nga tosuubira namutuukako, naye ate nga wano mukwata mu ngalo? Kye kisiikirize kya walumbe eky'oku nsi, kye kisiikirize kya kabaka bulamu eky'oku nsi, bwe bwakabaka bwe tulabako Bamuswati, baani bakabaka b'ensi eno. Okitegedde? Ekitambo kye kintu ky'otambirira nga tokiraba. Buli lw'oddira omwenge n'oguteeka mu ndeku n'owanika waggulu endeku n'ogamba nti bajjajja mbawadde omwenge guguno, oba oli mu kutambirira. Okutambirira ky'otalaba, okuwaayo ky'otalaba, okuwaayo ebiweebwayo ku ky'otalaba. Akabonero akalabika kategeeza enneema etalabika. Okutambirira kubeera kuwaayo. Okutambirira kutambulira nnyo ne ku mukka. Era abaminsani kyovola nti akooto kabeerawo, ne mu balubaala akooto kabeerawo. Omukka ogwo, omukka guyina enneema gye gukola gy'otalaba wakati mu bigambo by'oyogera. Omukka gwe gulimu message. Era kyovola nti buli nzikiriza ekozesa akabonero k'omukka. Oluusi ak'akabaani. Akabaani ke kagatta enzikiriza zonna. Ke kayitiramu message ku bigambo by'osoma nga tobyatula. Ebigambo ebyamabyo by'osoma mu kasirise bitambulira nnyo ku mukka ogwo.
mu buwangwa nino kyova bakugamba nti nyiikirira ebyoto buli lwokuma omukka ne gutambula oba buli lwoddira ennyama n'ogigabula ku kyoto kya ddungu evvumba eryo lisaasaanira emyoyo gyonna. Okitegedde? Mudde eka mumanye obuwangwa n'ennono. Okitegedde? Osobola okusoma eddiini yo kuba eddiini tekulagira kutta muntu, eddiini ekulagira kusinza Katonda, eddiini ekulagira kweyisa bulungi butalimba. Kyokka bw'osoma obusomi eddiini nga tosooseka oba obuukidde ebyoba osoma bibeera bya kisiru. Katonda yagamba atalimanya kitaawe ne nnyina talimanya kuba ly'ekkubo. Amagezi mwe gasookera gw'omwana azaaliddwa tojeemeranga kitaawo na nnyoko ly'ekkubo kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Ekitegeeza nti bakatonda babiri. Tuyina Katonda paatiri ng'amadiini bwe googera, Katonda ddala oli gwe bayita Katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Okitegedde? Ate ne tujja tuba ne Katonda ow'okubiri ow'oku nsi gwe yayatula n'akamwa ke nti omuzadde gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Omuzadde mwe muva olujegere lwa lubaale. Lubaale si ye sitaani. Buli lw'oteekawo ekibbo mu nju oba buli lw'oteekawo empagi ya lubaale oba oli mu kusoosoowaza nsonga za kika kyo, ze nsonga z'oku nsi. Okitegedde? Ze nsonga z'oku nsi. Ye muzadde ow'oku nsi. Osooka kumanya muzaddewo ye Katonda wo ow'oku nsi. Katonda wo yakulaga Katonda omubereberye. Buli lw'ova ewaka ng'osudde ebyayo n'ogenda mu kyaki oba obuukidde era oba musiru, omuzadde yalina okukulaga Katonda ow'olubereberye. Okitegedde? Tosobola kubuuka gw'omwana tolina ddoboozi lituuka ku Katonda ow'olubereberye, alina kuba kitaawo ne nnyoko. Leka kulowooza ono taata waakuzaala. Taata waakuzaala teyava mu bbanga n'agwa. Leka oyo oba omusanze ku site sikweya. Okitegedde? Taata waalina olujegere mwava, olina oddusoosowaza mwe muva empagi za lubaale. Okitegedde? Omuzadde oweeka mwe muva ekintu lubaale. Omuzadde ly'ekkubo okumanya Katonda. Weewaawo ebyenzikiriza y'amadiini byogera ku Katonda bikola ki byonna. Tewali wasobola kugaana bigenda bisinza kubanga byogera ku Katonda, naye sooka omale okuva ewaka ng'oggumidde. Okitegedde? Enzikiriza ziri zisobola okukusiruwaza ne zikulowoozesa nti eka wakyamu. Tokolanga byeka. Naye ebyeka, ekituufu ebyeka si bintu bya kutta bantu, si bintu bya kusaddaaka bantu, wabula abalubaale wa kika. Lubaale w'ekika tali mu kutta bantu, tanywa musaayi, taloga, tatta. Myoyo gya kika kyo ye kitaawo ne nnyoko. Okitegedde? Manya kitaawo ne nnyoko olyoke ommanye. Ly'ekkubo okummanya kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi, gwe mpadde obuyinza okutonda ggwe. Bw'oliba oyagala okummanya olina kusooka nga kumanya kitaawo ne nnyoko. Kitaawo ne nnyoko lwe lujegere lw'otamanya emyaka emabega bufukunya. Okitegedde? Kakati nno mubeere bagezi nnyo. Musomye naye musomera bwereere, musomye naye musoma muwawa, muli babuyabuya, abantu abatategeera. Okitegedde? Musomera ki? Ate ng'omuntu asoma n'awunzika ng'abonaabona. Nosanga omugagga nga ssente tezimuwoomera, abaana baazadde baawenga naye nga ye yafuna omukisa n'afuna ssente n'afa ebintu byonna abaana ne babitunda. Okitegedde? Omugagga n'omusanga alina buli kintu, olufa abaana bonna ne babitunda n'asaanawo. Kati obeera wagenderera ki mu bulamu bwo? Kale nno mulina okumanya ebintu bino. Mulekeraawo okuzannyira ku lubaale ate mulekeraawo okuzunga. Okuzunga lubaale, olina okumanya lubaale ekika ky'otuddemu nti ono lubaale wa nsozi. Bw'obanga oloota olinnya obusozi oloota ozzeeyo ku masomero. Essomero, embuga y'omusawo omuganda si ssomero. Embuga y'omusawo omuganda si ssomero. Tekola ssomero, tekola kifo kya ssomero. Embuga y'omusawo omuganda lyandibadde nga ddwaliro. Okitegedde? Eddwaliro erikuyamba ng'ozze obuyaana. Amasomero ge muloota ezo mbiri engazi
n'osanga olubiri nga lulimu ebyoto 18, n'osanga olubiri nga lulimu enzimbe nga 12 nga 15. Eryo ly'essomero, ge maanyi agajjudde. Amaanyi g'omusawo Omuganda gaba ga kitundu. Buli muntu yenna ng'oloota essomero, gezaako okunoonyezanga mu bifo ebigazi, ebifo eby'ebibira, ebifo ebirimu embiri, ebifo by'ensozi. Ojja kusobola okumanya ki ky'oli. Mwezuule, munyikire okwezuula. Mulekeraawo okubuzaabuzibwa, mulekeraawo okusuulasuula ssente, mulekeraawo okwonoona ssente olw'obutamanya, mulekeraawo okubeera ab'emitwe eminafu, mulekeraawo okubuzaabuzibwa n'okulimbibwanga. Oloota ennyumba ng'erimu ekitanda, n'oloota ekisenge kirimu ekitanda, n'oloota omukyala akulaga akawale, n'oloota abantu bakwegattako, weegatta n'abantu, weegatta ne kitaawo omuto, oluusi weegatta ne mutabani wo. Obeera mu by'omukwano buli budde, abakazi bakeera beemalidde oba abaami biki. Oyo Lubaale omusawo Omuganda tamugeegeenya. Era ajja kukolako emikolo, buli kintu kyonna naye ezo ssente zifa bwereeri. Oyo Lubaale wa mbiri, omutendera gwa butonzi. Oyo Lubaale aba yaddayo ku lubereberye. Oyo Lubaale aba yakuggyako obuyinza bw'ekika. N'omusawo ne bw'abatuuza Lubaale najja, mubanga abasamidde ebimuli. Lubaale oyo era tabatwala mu maaso, temukulaakulana, mwongera kwetematimamu nampalana, mwongera kwawukana, tebitereera. Ne bwe muteeka endulundu y'ebintu mu nju, ne bwe muteekamu ensumbi, mafumu biki, Ddungu ne wajja n'asaba olutuula, ne wabasaba embuzi nti muginjokere biki, ne mweyagala, n'abagamba njabba wa biki, buba bulimba. Era empewo zijja ne ziramula naye nga bulimba, mwongera kusiiwuuka, mwongera kubonaabona. Obulamuzi bw'empewo ezo si y'ensonga. Bwe muba nga muloota ebintu ebyo, weegatta n'abantu, osula mu kikolwa, osula onyumirwa, oloota ebinnya, oloota enzikiza, oloota ovuga obugaali, oloota olinnya ensozi, oloota abafu, oloota oziika, biki, ne bwe muligenda ku musawo ne muyita Lubaale najja n'ayogera, buli kyayogera kyonna kimanye nti kiribanga kya bulimba, temulina kye mulifunangamu. Enjawulo eri emu, munoonye amasomero. Lubaale yabazzaayo mu kumusoma mumanya, kuba abaasooka tebaamumanya, baamunyiza ne bamusobya, ne bamufuula ekirala, ne balowoozesa abantu nti Lubaale abeera w'abalogo, Lubaale abeera w'abatemu, Lubaale abeera wa kusaddaaka bantu, Lubaale anywa musaayi. Okitegedde, tebaamumanya. Kati abaana b'omulembe guno, generation eno, mwenna Lubaale abakuba abazzaayo mu masomero. Amasomero bye bifo ebigazi. Okitegedde, kyokka ate bwe munaagayaala, obutonzi butta bubi, ate obutonzi bwavuwaza. Bwe munaagayaala mujja kunsika nga muli baalunkupe. Abantu abayitibwako ebirooto bwe bityo mwegendereze era mwekkaanye. Omuntu ayitibwako ebirooto bwe bityo wandibadde osalawo n'ogaake ntandika okunoonya Lubaale nga nkyaliko akanyiriro, Lubaale akyaliko akaseko, Lubaale tannanyiiga. Obutonzi bukyamu nnyo, bubanja bubi okusinga obuzaale. Ate obutonzi buli omu asobola obbunoonya mu ggwanga lye. Okitegedde, mu buwangire bwe, mu buli lubiri, era mubeeramu abamanyi abasobola okukuyisa mu ggwanga lyo, kubanga obutonzi bugatta amawanga gonna. Okitegedde, weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munabuddu.